Abacheko media kushikumu sambu akatenyeze mwenda pal FM ekola eri omuntu w'obulijjo ziri dakikabiri zakaita kusawa esatu era kano gemawulire gaffe Agookya mbujjuvu agesaawa eno ngoga kusomera nze NANSUMBA NATHIIRAH. Ministry evunaanyizibwa ku by'amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo eyanjulidde Parliament ennongosereza mu tteeka erirungamya ensuubula y'amafuta the Petroleum Supply Amendment Bill 2023 kisobozesa gavumenti ya kuno okweddiza obuyinza okugasuubuza ng'omukka weefube ow'okutangira amakampuni agaduumula ebbeeyi y'amafuta mu ggwanga. Ebbago lino lyayanjuddwa minisita wa by'amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo Ruth Nankabirwa Ssentamu ng'onaategeezezza nga bwe wabaddewo enteeseganya ez'enjawulo wakati wa Uganda n'amawanga agakwatibwako ku nsonga eno omuli eggwanga lya Kenya, era bw'atyo n'asaba Paalamenti okuliwagira kino kisobole okutaasa bannayuganda ababbibwa naddala nga baseerebwa amafuta. And Right Honourable Prime Minister, Right Honourable Speaker, in accordance with the Section 76 of the Public Finance Management Act of 2015, and our rules, Rule 118 of the Rules of Procedure of Parliament, I beg to lay on table. Amyuka Speaker Thomas Tayewa ebbago lino alisindise mu kakiiko ka Parliament akavunaanyizibwa ku butonde bw'ensi aka Natural Resource okwongera okulikenneenya ng'akakiiko kano akawadde ennaku 45 zokka okukomawo eri Parliament eyongere okubatangaaza ku bye bazudde, ng'era mu kino Minisita Nankabirwa agamba beeteefuteefu nga Ministry okunnyonnyola ensonga zonna ezeetaagisa. Ebbago lino lijja kusobozesa kampuni y'amafuta eya Uganda National Oil Company okuweebwa obuyinza okuguzanga amakampuni amalala amafuta, era ebbago lino lyakuwa obuyinza Ministry y'amasannyalaze okulonda omuntu yenna oba kampuni endala yonna eyinza okuyambako mu nteekateeka ey'amafuta. Ebbago lino mu ngeri y'emu lyakuwa gavumenti obuyinza okukakkanya ebbeeyi y'amafuta mu ggwanga kw'ossa n'ebintu eddala bingi. Oluvannyuma Minisita Ruth Nankabirwa ng'asinziira mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku Parliament asabye bannayuganda okuwagira ebbago lino kubanga lyakubayamba nnyo. So kakati etteeka eribaddewo erifuga oba erirungamya libadde terikkiriza kampuni kubeeri wadde nga kampuni ya gavumenti kuyingira kyetandika okusuubula. Twagala kwewala bintu ebyo tubenga egulira ddala amafuta okuva ebweru eyo ng'erina bapatanazi baayo, era n'ekira kye tulina okumanya abantu bajja kwebuza kakati ssente egenda zijjawa kampuni nto yabadde engezi nayo mu kampuni zeerina zebadde ekola nayo yasunsulamu kampani erina obusobozi obwo. Kampani eya Vito ne bateeseganya nabo ne bateekamu mu ndagaano yaabwe ne bateekamu ebyo byonna ebijja okusefugaadinga nti enkya tebujja kukya nga draamu nkalu. Ekyokubiri nti ne minisita wa energy aweereddwa olukusa nti singa tunalaba nti oba oli awo tejja kusobola kukoolinga mafuta ago, minisita aweereddwa obuyinza okuneemingayo omuntu omulala atali. Nankabirwa asabye akakiiko ka Parliament aka Natural Resource akaweereddwa etindo nnyo nga nabwe kityo basaanye okuyambibwako okulaba nga bakyusa obulamu bwabwe. Ono mu ngeri y'emu yeebazizza bonna abalina kye baawaayo mu nteekateeka eno, era n'asaba okutwala enteekateeka eno naddala nga batandikira komezekiti gyabwe. Tukyagenda maaso n'enteekateeka yaffe ey'okusiima omwaziinyi. Tulina essanyu lya mu kiwagonja okubeera nti n'okulindirirwa ekiraga nti oba oli awo ekirowoozo kyaffe kye twagenda maaso ne bapatanazi baffe nti nga ffe tugukola tugutuukira, naye twongera okubasaba nti bongere okubeera nti bayamba ku baziinyi bano. Ne babula eddoboozi lya Parliament nga ligeze maaso n'okuvaayo ku nsonga, tuba tukiwadde obudde okukinoonyerezaako okumanya we weetaagisa gy'osalira oba ng'osobola okukwatizaako ku bantu wano okusobola okubeera nti bakyusa obulamu bwabwe n'okala obulamu bwabwe mu maaso okusobola okutuukiriza ebintu nga bino. Pale FM yazimbwa mu musingi ogw'ekola ly'omuntu wa bulijjo, era kwe tutambulira bano bannaffe bantu ba bulijjo bwe tugenda maaso n'okubeera nga tuyamba newankubadde ate balina omulimu gw'ebbeeyi
okubeera nti batukoola okudda eri obwesimu. So tutambulirako kyekyokola lya muntu wa bulijjo. Twebaza nnyo buli omu yagenda maaso n'okubeerako kyawaayo okusobola okubeera nga tuukiriza campaign oba ye omwazinyi eyayambiddwako rediyo eno Muhammad Dawood ow'Amazid Salame Naluvule mu Wakiso District yeebazizza rediyo eno n'abawuliriza baayo olw'ettofaali lye bamugasseeko era n'asuubiza nti wakola ekisoboka okukyusa embeera ze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ze Muhammad Dawood wa Masjidi Salam Naluvule Kawulengo. Yeebazizza Allah tabaraka wa ta'ala okubasobezza part of Africa okukola enteekateeka eno nsibye nnyo okufuna entandiko eno barakallahu fi dunia wal akhira inshallah entandiko eno nsaba Allah agittere mu baraka fi dunia wal akhira nebaza nnyo aba part of FM. Nga tuyongedde naago kyamala ge tulina minisita omubeezi ow'ensonga z'abavubuka n'abaana Honorable Sarah Mateke ayanjulidde eggwanga ku lukuŋŋaana olutegekeddwa mu nsisinkano y'abavubuka ba Africa. Mu kwogerako eri bannamawulire ku ssengejjeero ly'amawulire ga gavumenti wano mu kibuga Kampala, minisita Sarah Mateke ategeezezza ng'olukuŋŋaana luno bwe lugenda okubayamba kw'ossa ne gavumenti okumanya ensonga ezisoomooza abavubuka n'ebyo ebituukiddwako. Ono mu ngeri y'emu ategeezezza ng'ensonga ez'enjawulo bwe zitunuuliddwa mu kuyambako abavubuka omuli ebyenjigiriza n'ebyobulamu nga mu kiseera kino ebbula ly'emirimu lye litunuuliddwa ennyo. Abavubuka ba Africa bonna wamu tujja kubanga tujaguza olunaku okulaba abavubuka bye basobodde okutuukako ng'abavubuka ba Uganda balaba mu Uganda gavumenti eteekamu amaanyi mangi omukusapootinga ba youth. So African Union yasalamu nti this year bagenda kujja okutongoza luno olunaku. Ttiimu yaffe twagala kulaba tutuuka ku bavubuka abasingako ku miliyoni naye mu different sectors mu bintu ebyokusomesa eby'emikono twagala kulaba bwe tutuula n'abavubuka twogere nabo. Twagala kulaba olubula w'emirimu tusobola otera kutuula n'abavubuka tu addressing a challenge. Twagala bateeka mu bintu bya entrepreneurship abantu balina okwekozesa ne bafuna bwa business bwabwe o ideas zaabwe bwe tusobola okubaboostinga. Ekirala kya kutunula ku kintu ky'obulamu bwabwe oba health kuba byonna bye twogera bwe obulamu tebuli bulungi tetulina ku address. Yes, Senior Presidential Aide ku nsonga z'abavubuka Mr. Daniel Obal agamba Uganda erondeddwa okwetaba mu lunaku luno naddala mu mawanga aga Africa olw'ebyo gavumenti ya Uganda byekoledde abavubuka. Why we are having it this year in Uganda is because at the continental level, Uganda has been seen, Uganda has demonstrated that it supports issues of youth development, which is why this year the African Union decided that they will celebrate and commemorate this day with us here in Uganda, putting the Ugandan issues into a continental context. Mu malala ge tulina yo Parliament eyingidde mu nsonga za Sseduvuta omusirikale mu bitundu bya Arua Otim Thomas eyakakkanya ku bbujja ery'omwaka ogumu n'ekitundu n'alitunuza mu mbuga za Stanchoka poliisi ne muyimbula ng'egamba nti tewali bujulizi bumala. Omwana ono yasobezeddwako omwana wa musirikale munne nga yatwalibwa mu ddwaliro ekkulu mu Arua n'ekikakasibwa nti omwana ono yali asobezeddwako. Parliament okuyingira mu nsonga z'ebbujja ino kiddiridde omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Tororo Saro Pendi okulaga obutali bumativu olw'ekikolwa ekyakoleddwa omukuumaddembe ono nga kyokka famire y'omwana ono yamutegeezezza nti poliisi mu kifo ky'okugayira Sseduvuta ono kye baakoze ekikulu kwe kumuyimiriza okuva ku mulimu gwe kyokka nga bano tebalina yadde kintu kirala kye baamukoze kyonna. Opendi asabye sipiika alagire DPP ayingire mu nsonga zino addemu aggule omusango ku musirikale ono bamale bamukwate. Who was reported to have defiled a 1.5-year-old child in Arua City. And right honorable Speaker, what is so disturbing is that this 1.5-year-old child was a child to another senior police officer, SSP Makrama. But what is more disturbing, right honorable Speaker, is that this child was taken to the regional Faro hospital for checkup. And the regional Faro hospital confirmed that indeed there was penetration and held or team
responsible. However, when the file was taken to the resident state attorney examined the file and recommended that this file should be closed for lack of sufficient evidence. Amyuka Speaker Mukwanukula alagidde ministry ekwatibwako ku nsonga eno okutandikirawo okukola okunoonyereza ku nsonga eno era n'asuubiza nti naye waakuuma omutwe mu nsonga eno wakati mu kukola ekisoboka kyonna okulaba ng'ebbujja lino lifuna obwenkanya. This is a very apparent situation, but even when the situation is very bad like that, you have to ensure that you remain within the confines of the law. Parliament cannot direct the DPP in the execution of his or her money, but the only thing we can do is to ask the minister for a situation here is that. But now the powers of the DPP, we are the ones who give the DPP power, so we can only report to the DPP a matter. I can promise Honorable colleague that personally I'm going to follow up on this matter. Thank you, this matter, within the law, so that we don't appear to be directing the DPP in the Boba n'ekibiina ki Democratic Party bavudde ne balaga okwemulugunya kwabwe ku kuddamu kw'omukulembeze w'eggwanga kwe yakoze ku kusaba kwe yali omubaka wa Parliament akiikirira Obong County Haps Fongaro okuzimba Idi Amin Institute. Museveni yagambye nti tebasobola kuzimba institute ne bagituuma amannya ga Idi Amin olw'ebikolobero bya gavumenti ye okuli okutta abantu naddala abakyoli abasirikale ballango n'abalala kyagamba nti nkyali kimenya mateeka. Bw'abadde ayogerako ne bannamawulire ku kitebe ky'ekibiina wamu ne wano mu kibuga Kampala akola ng'omwogezi wa DP Ismail Chirya yasabye Museveni okukendeeza ku bukyayi kuba Amini alina ebirungi bye yakolera eggwanga. Ayongeddeko n'ategeeza nti eggwanga terisobola kwerabira nti Idi Amin yaliko omukulembeze w'eggwanga lya Uganda era ng'ateekeddwa okujjukirwa mu ngeri yonna esoboka. Naye nga Democratic twagala okusaba President Museveni Yoweri nti wahabulwa Museveni Kaguta akendeeze nnyo ku bukyayi buno kubanga tuli kukiraba nti obukyayi bususse, obukyayi bungi nnyo ku bakulembeze be yaddira mu bigere. Era twagala okumugamba obukyayi bwe ng'omuntu nga Yoweri Kaguta Museveni ku Idi Amin si bukyayi bwa nsi yonna kubanga Idi Amin tosobola kukyusa byafaayo n'ogamba nti yaliko pulezidenti wa ggwanga era tukimanyi bulungi nti alina bingi byakolera eggwanga lino ebirungi. Eyo nga tuvuddeyo bo abatuuze ku byalo bibiri okuli ekya Itukulu ne Kaako mu ggombolola ye ne Wanjago mu disitulikiti ey'e Kamuli basabye ofiisi ya Ssaabaminisita ebadduukire mu bwangu awatali ekyo bano baakufa enjala. Olunaku olw'eggulo namutiko w'enkuba eyatonnya yamenyaamenya amayumba agawera kw'ossa n'okusanyaawo ensuku z'ebirime nga bano ebutukidde olunaku olwaleero tebalina we beegeka luba. Okusinziira ku Magumba Christopher nga ye ssentebe wa LC1 Busabo Zone ategeezezza nti abatuuze be beetaaga okuyambibwa. Bukayawonawona katukiriza buli kintu ebintu ebiramu ebirime n'ebisolo byona byona biri wansi kale tukusaba buyambi bwona bwona obusobola okutukuusibwako nekunye tubayi tukusula bwakuliya amayumba gonagona gaweereko amabaati nolwekyo tusaba buyambi bwonawona webusoboka malikatuyambako ebibaawo oba amabaati n'emmere tulina nyina naweerere bansi n'emwani na buli kintu kale tusaba buyambi batuyambeku batuyibukirire kale mwekyusebo n'omuntu yenayena buli alina kita tuweerezeeyo obuyambi obwa buli ngeri emmere oba sente oba kitusobola okuyira engulwayo kubitiibwa bubiino. Wabula bo abatuuze balajjanidde abazira kisa babayambeko mu mbeera eno gye balimu. N'ennumba yange eguyireko amabaati n'ekibanja kyagwa ennumba ekiguyireko ennumba yange eguyire abantu boona bali bano bangi amayumba gabaguyireko amabaati gaguyire buli bantu bali kulireko amasiga amaati gaguyire mabiino ebisolo bifuyire embuzi luuma mwani biwoire ku buyike
amazzi buli mundi omwali gugwere ku musiri nduma buli bintu bidandaali abayomba bagwire enumba yalugera negwire ndikuyitaka nzira ndi waitukulu era amaadi enumba landugwire Ye omusajja agambibwa okufuna emmotoka ne ssente mu lukujjukujju ng'asuubiza okutunda ettaka n'atekikola asindikiddwa mu kkomera lwa bufere. Joseph Bale ow'emyaka 4 omusuubuzi ng'abeera Makindye mu Kampala asimbiddwa mu kkooti y'e Nateete Lubage Mengo. Omulamuzi Adams Byarugaba n'amusomera ogw'okufuna ssente mu ngeri ey'olukujjukujju. Kigambibwa nti Bale mu mwezi ogwokubiri omwaka 2023 e Namasubande mu Wakiso yafuna emmotoka ennamba UAY 089X ebalirirwamu obukadde bw'ensimbi 27 ne ssente enkalu obukadde 8 okuva ku Alfred Ntambi ng'amusuubiza okumuguza ettaka 150 ku 10 atono n'atakikola. Omusango yagweganye wabula oludda oluwaabi ne lutegeeza nti okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Nasaba omulamuzi okubongerayo akadde. Omulamuzi Byarugaba amusindise ku alimanda eruzira okutuuka ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'E11 omwaka guno gwennyini olw'omusango guddemu guwulirwe. Business News gano ge mawulire g'ebyobusuubuzi wano ku 17.9 Bal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Abali mu mulimu gw'obusuubuzi bw'ebijanjaalo beekokodde ebbeeyi y'ebijanjaalo gye bagamba nti wasaana wabeerewo ebbeeyi eri ku mutindo gw'obusuubuzi. Okusinziira Kasozi Muzamiro omusuubuzi w'ebijanjaalo wano mu kibuga Kampala agamba kiro ebadde esuubulwa ku 4,000 mu kiseera kino eri wakati wa 5,000 ne 5,500 ekintu ekikalubizza omulimu gwabwe. Ono mu ngeri y'emu ategeezezza nga bwe basoomoozebwa n'embeera y'amakubo bw'ategeezezza nga ebijanjaalo gye biva mu bifo bya wala ddala ate ng'ebyentambula omuli enguudo bikalubu nnyo okubituusa kono. Ebijanjaalo nga biyimidde mabega awo tubadde tubisuubula mu 10,000 tubitunda 4,500 ne kati tubisuubula 5,000 tubitunda 5,500 okusinziira kati ng'embeera weeri beeyongeddemuko ku bbeeyi. Abeeta batugamba amakubo n'okuba nga biva wala ebimu tebabijja muno somoza totusanga mu babituusakyusa ebbeeyi buli kaseera soma kuba kane nate n'ebijanjaalo tebisaana bbeeyi biba bisaana bbeeyi biwansimuko nga mu 3,000 omulimu gwe kiba kisaana gavumenti netereezaamuko ku basuubuzi babeerako n'ebbeeyi kati osanga abantu byoma atunda bibira bikine gye tusuubulayo n'ebbeeyi tekwatagana bye nabyo bibeera bizibu. Obadde owuliriza amawulire g'ebyobusuubuzi Business News wano ku RFM. Ate tuvaako by'emizannyo. Bino bye by'emizannyo mu Agookya ag'essaawa eno. Liigi ya Uganda eya Star Times Uganda Premier League eddamu okutojjera olunaku olwaleero nga ttiimu y'ekitara ekutte ekyokubiri mu liigi eno n'obubonero 15 egenda kuzannya ne Maroons e Masindi. Ate NEC ekyaze Gaddafi olw'Obusoga United ettunke ne UPDF. Ejazanyiddwa eggulo Vipers yakubye Wakiso Giants goal 3 ku bwereere, Bulls yakubye URA goal 1 ku bwereere, Mbarara City yagudde maliri ne Bright Stars ate Arua Hill yagudde maliri ne KCCA nga bano bateebye goal 1. Ogwa Express FC ne AC Vida ogubadde gulina okuzannyibwa olunaku olwaleero gujiddwawo olw'ekoligo eryateekeddwa ku Express FC. Gano ge Agookya okuva ebweru w'eggwanga. Agookya ge tulina okuvaako emitala w'amayanja eggwanga lya Bolivia erisangibwa mu maserengeta ga America lisazizzaamu enkolagana yonna gy'abadde nayo n'eggwanga erya Israel ng'entabo evudde ku lutalo olugenda mu maaso mu bitundu by'e Gaza. Amyuka minisita ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga erya Bolivia Freddy Mamani ategeezezza nga
bwe baagala Israel eyimirize okusuula bbomu ku luwannanda lw'e Gaza bwe bagambye nti bano batakikola si baakubaddiramu. Kino kijjidde mu kiseera nga amawanga agaliraanye Bolivia okuli Brazil ne Colombia gaakavaayo ne gavumirira Israel okwongera okusuula bbomu ku luwannanda olw'e Gaza. Nkwebaza omulungi abadde nange okuva eno gye natandikidde mpaka n'enfundikiridde amawulire gaffe ag'okya mu Bujuvu ag'essaawa eno. Mbadde Nansumba Nathiirah okugakusomera nkwagaliza amakya amalungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ways Property Consultants Limited bebazokuna kenako wamuno okufula landlord nga bakufunira ettaka eriri buzuri ku mbuto zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga Kampala okutandikira ku miliyoni 6 zokka nga tukkiriza n'enkola y'ekibanja mpola tukyalireko kati mu maka gaffe agasangibwa ebweruba ku Mityana Road ku kizimbe kya HP Complex oba okutukumirako ku noti 752 721 763 107.9 Pal FM. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nkwebaza kuwina kyali kushukumu nsanvu akatanyuzi mwenda Pal FM ekkula eri omuntu wa bulijjo kano kekadde ak'ebirango byaffe ng'obbe kusomera nze Nansumba Nathiirah. Abasirya ngujja Sabtai bebaza abantu mwenna okwongera okubaagira era babakubiriza okwongera okunywa amata gaabwe kubanga amata malungi nnyo temuli mazzi. Bakutegeeza gw'oyagala bongo oyagala muzigo oyagala kusuubula mata jangu basange ofiisi zaabwe enkulu okumpi Nateto kumpi ne ku bitaala oba basange ku branches zaabwe ez'enjawulo omuli Kibuye Namasuba Masanaafu Kasenge Kabowa Nsanji Kibumbiro Kawuku Katwende wamu ne Kireka okumanya ebisingawo bakubire ku nooti 7 nooti 2 28 88 66. Abamagumba Herbal Clinic wano ku nkulungo ya Kabaka ku Ngalabi bayonga amagumba agamenyese emigongo ejiruma mbiwato wamu n'okusanyalala mu magulu ennyingo ez'emeketa ezazimba zonna bazijjanjaba batereeza enkobogo embaliga wamu n'ebitege mu baana abato bajjanjaba era ne batereeza abaana abaazingama ne balemererwa okutambula olw'ensonga ezitali zimu. Bakujjukiza nti omulimu guno baguluddemu nnyo era nga be bakola babyekakasa ne bw'obanga abalala baakulemwa jangu ku Magumba Herbal Clinic mbajja kutereeza. Basangibwa ku Lubaga Road okumpi n'enkulungo ya Kabaka ku luggya ku Kereziya e Lubaga. Bakola buli lunaku okuggyako olwa Sande. Batandika okukola ku ssaawa 3 ez'okumakya mpaka ku ssaawa 12 ez'akawungeezi. Bagaba ebitanda eri abo abali obubi ennyo wamu n'abo abava ewala. Bw'oba olina ekifaananyi kya X-ray jangu nakyo naye era bw'oba tukiina jangu ojja kukifuna. Kuba ku ssimu zino wammanga okumanya ebisingawo ku Magumba Herbal Clinic. Kuba ku noti 776 49 66 oba noti 7 noti 1 95 noti 65.